Oli live ku Verse Strange 256 nyongera okubuzaako gwe ssebo oba nnyabo atulaba gy'osinzira okubanga you are watching us nkubuuzaako nti thank you so much for being a part of the family. Kindly kusaba to subscribe like and after subscribing waliwo akadaawo okakoneko that bell kakuyamba nti whenever we upload a video, whenever we come live obeera notified n'otasulwa amawulire olugambo ne kalebule. Amanya bampita Simple MC alongside apple the forbidden fruits abasinga kyebetsanira kibayanira naye nga tebasobola kyettanira okakyusizaamu bakuweereza aka message apple the forbidden fruit abasinga kyebayanira naye nga kyandibaamu ekizibu okukyettanira unless nga gwe haji nkalese bulungi bakwe kyonywa mpazi onywa kisoda this time round I know most of you are surprised okubanga mutulaba babiri fekka kati wali abatugeya tetwegatiddwako munaffe Lian for some reasons ajja kuba naffe ndowooza mu ssaawa eziddako oba mu videos eziddako, but of course nevertheless tubeerawo okuba nga tutunuulira mu nsonga mainly 85% entertainment. However tumanyi okugendako eri mpola mpola tukoonayo ne tuvaayo. Amawulire Apple agaliwo right now yeggulire erya omukyala omuyimbi amanyikibwa nga Queen Sheba. Omwana yavudde n'atugamba Queen Sheba alabika speaker kali kitegeera oli gusirugwana gwe omusambi w'omupiira omu amanyikibwa nga Mike Mutyaba okugamba mbu Mwana Sheba afaanana Magogo oyo gwolengera ku screen ye Magogo MP w'Ebudyope ali ne mukyala we Nalongo Anita Mong, Right Honorable Speaker of the Parliament ate nga mubaka eyo gyava gye simanyi. Bano balina abaana babiri that makes them Salongo ne Nalongo. Rumors zibaddengawo okumala ebbanga mbu Magogo ayina embeera ne Sheba Kalungi bibadde mu rumors. Now abantu batandise obiddamu bizza after a certain clip ey'omusambi w'omupiira amanyikibwa nga Mike Mutyaba ekisintana okuvayo n'agamba nti omuyimbi Sheba Kalungi yeekoobaana ne Magogo ne babba obuwumbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo. singa salabye ku invoice nga kuliko ne stamp. Kati labayo njagala owuliriza ka clip kaneno gwatulaba ngenda kukomawo ne invoice ne stamp. Oyo Mike Mutyaba ayogedde muzanyi wa mupiira, yali muzanyi wa mupiira naye yagumbula naye abadde alwana nnyo n'abafufa ebbanga lyonna ng'agamba boonoonya omupiira gwa Uganda. Kituufu embuzi nnyingi nnyo. katuliza ka clip kaneno tukomewo tovaawo. Okusokera ddala nze soogera bintu bya kalebule byenjogera byonna mbeera ne bwino waabyo. So abafufu abava ne bagamba nti Mutyaba mulalu omulalu tasobola na bintu nga bino. Eno agreement eyakolebwa between the Federation of Uganda Football Association PO Box 22518 Kampala Fufa House and Creative Circle Limited PO Box 12271 Kampala. Endagaano eno gye nkulaga yakolebwa between Rare Creative Circle Limited ne Fufa. Nga Fufa ewa Rare Creative Circle Limited obuyinza obukola promotions za Kyani yali wano yaggwa wano yakaggwa juzi yali wano e Kampala. Nga yo yalina okukola balina kukola promotion zonna package yonna bwe yalina okukola ki bwe yalina okutambula. Era mu package eyo gye baakola mwalimu actually bwe bamala okukola ebyo byonna byonna ne bajja ne bakwata invoice Fufa yennyini
ne Rare nekola invoice nejuwa federation negistampingako era yino invoice ne eno stamp yani ya Federation of Uganda Football Association. Kati FUFA nekwata invoice eno negitwala mu government ngegenze kusabayo sente akawumbi kamu mwe milioni 10 mwe mitwalo 7,276 in total ezomuliwo omusolo nga baziwa Rare Creative Circle Limited nanyini waayo nga ye Queen Shiba kati story ne valudawa nonyanta Queen Shiba owaddala ono muyimbi omuyimbi yennyini kawumbi webale akawumbi kamu milioni 10 owulira mwe mitwalo 7,276 sente z'omuliwo omusolo omukulu Engineer Moses Magogo aziwa Queen Shiba soko tusomere mu bichi bye bateekayo nga tunagenda eyo njagala njogere byenjogera nga nkotinga sagala bagambe nti mu bigambo byange nze tandika tokunoonya story eno ennaku z'omwezi nga 5 July 2019 The Sun amole gebayita The Sun Kampala Sun gakuba story eno egamba Cranes Untold Story ne bagamba Magogo leaves wife in Cairo parties with Queen Shiba nga bategeeza ki mu Luganda Magogo yaleka omukyala e Cairo Egypt najja okukyakala ne Queen Shiba bino omuyimbi gano ago mawulire genkotinga si bigambo byange era nze kwenva ne ngamba nti Magogo abadde ne relationship ne Queen Shiba for a very long time because this is 2019 eno Rare story ya Rare ne FUFA ya 2025 meaning eje myaka 6 nga relationship ekola ki ekwajja bino si bigambo byange Rare si yange ne bino bigambo si byange bino byani kati lwaki ndeta story eno bwenti lwaki obigattagatta ne Queen Magogo akozeseza bubi office ye akozeseza bubi office y'omuliwo omusolo because office ya FUFA si ya Engineer Moses Magogo okay yaba na Uganda yaffe ne sente zino zaasaba akawumbi aziwa omukazi omu nga byakola ogambe mbikulage tubiyitemu soko okay Jolo Quality Properties bakafulu mu byamataka bakutegeeza nti kakati kamu n'ekitundu osobola okufuna ettaka mu bitundu ebyenjawulo okugezanga Nakifuma Kalaji Naggalama ne Kyabakadde story eyo bageza sitampo nkyali kukunoonyeza neno okufuna ekimugenda mu maaso Shibaholics leero mugenda tukuba omusajja agambye nti Shiba Magogo yaleka Naalongo Anita Amongo somewhere nadduka n'agenda okulya essente n'omukyala naye Shiba kalungi lwaki mu bintu by'abakyala by'abagundi ne boogera bituufu nti ye omusajja waba amwagala amuwuta buva story eno ngana ne yakomenti nze n'agamba kyova olaba wabba gundi wagenda nobba musajja wa munne just because you want to be part of that beautiful family kati empisa zo tukoze eki tuzitegedde ekitegeeza Shiba abadde yali munokole mu plan ebba Saalongo ku Naalongo nkugambye noono omwana anytime from now they might ask for DNA omwami oyo Mike Mutyaba aze all along kumala ebbanga ng'afuna embeera n'abantu abaddukanya omupiira mu Uganda ng'agamba abasajja baneeno balina omuze ogulya ssente zandibadde ziyamba okulaakulanya omupiira era wanakutegeezeza n'agamba nti Magogo abadde ng'akola ebintu ng'ebyo twawulirako emabegakaawo Waweko story Uganda Queens ngesamba kyani we baba suza mu hotel mu ekisasi abantu ba complaining a hotel mbi Awena tebali amachayo the all of the hotel ya mukuru
Okategedde. Naye they are supposed, it being the national team, they are supposed to sleep in a 5-star hotel. Abaana balye bulungi, basude bulungi, baweebwe omusaala omulungi, ne bannange omusaala gw'abafootballers mu Uganda mubi nnyo. Oyo omukulu Mike Mutyaba yali musambi wa mupiira. Ne kuyeggwanga yasamba. Naye ekimu ku byamujja mu mupiira ng'alaba there is a lot of unfairness mu bantu abadduka nnyo mupiira. Remember, FUFA ye football, the Federation of Uganda Football Association, your association, it is fully funded by the government. Era na osobola okera mata n'okolayo nti Single Mothers Association, n'okolayo wife to Haji's Association, Side Chick Association. As associations, ziri funded to allow one musicians association. Zibera funded. No. Kati association eyo eya FUFA efuna sente okuva mu government. Efuna ne sente okuva mu FIFA ekitongole ekitwala omupiira mu nsi yonna. Now ono omukulu agamba abasajja bano badya ddiiru ne beekolera nga apo wonoobeera ng'olina organization gy'okolamu kitegeera ne bagamba twagala catering company egenda okuliisa abakozi baffe. Kati apo n'oyangu amangu n'okuteekawo akampani ko ak'ekimpatiira nga mu butuufu kandi badde budget bakuwadde ya million 10 naye nga akampani ko olina kwesa million 1. Kati ono omukulu alese bwino n'agamba nti bakwasa team company eyo ya Creative Circle billion 1 okupublishing oba okumarketing oba okuddukanya emirimu gya Uganda Print kopo kyani naye agenza okizuula ngaeyo company eriryesa tu si Magogo Queen Shiba. Shiba mukazi mugagga. Mama Queen Mama tuwa ku sente Shiba ne Shiba ng'agabira bakyali b'essente apo. Waliwo neyaŋŋamba okunyonyako mama nywa soda. Wewe teri wa Shiba omu eyaŋŋamba olina okumuweeweeta nnyo okuwa no oba Shiba just agabira just bano bantu bankuba luseka like agaba sente for a reason. By the way, it's advisable gabira sente omuntu nga that person is worth si byakugaba sente ebyo anyhow. Nekambuuzo zino sente abaana ze baazannya wano sipiika ze yagamba buli mupiira gwe bawangula nga bawa sente ziriridda bazibawa kati babaso sipiika ze yagamba bazibawa ezo zo bamala ne bazibawa naye ojjukira twagenda mu Africa Cup of Nations ku training esooka abazanyi bamale b'ekyange nga bagala sente ezo bamala ne bazibawa ekiro ekyo bamala kwekyanga kati era the same Magogo oyo yafunako era embeera eyaliko captain wa Uganda Cranes Onyango yava n'agamba nti muwa abaana sente zaabwe. Those boys really work hard. Era Magogo n'ava n'akola kasente n'agamba you want money who played shitty football oba akawulirako ng'agamba nti oba mwazanya bubi tetugenda basasula. Naye ekisinga okwebuuza apo kiri kimu. You never hear a minister complaining tafunya msala. You can never hear an MP complaining tafunya msala. Now you always insurances are zibera on point so bali better ko ne gundi insurance yokwesa for them okwekalakasa bo bekalakasa ne bekalakasa bino manga twagala tuongeza msala tuongeza allowance medical allowance. Now you're going to hear teachers complaining, nurses you're going to hear abakyala banabeera kurugudo teweza nakakade bafuna mitwala na kwa 3 ne bamala emyezi eyo 5 years. Do you know the apple, this is a true story. Way back nali mbere eyo sides okubahai kati nga wembanva okukola ku Casablanca mpitira Mawanda Road ne connectinga Kyebano Central nenzija nentuuka ewaka. Kati as I'm like branching off
waliwo Bahai then waliwo Emma High when alinzikirira waliwo omukyala yalinga era banabayira kumakya kusaawa 10 amaze kati yajjanga n'omwana we ng'alina omutwala kusomera yali kumpi awo kati nga tasobola lekayo omwana atadde eri ekisaasi era adde kulambiro akimu omwana kati agenda naye n'abaako wamubikira awo kati ndowooza omwana yadevelopinga obulwadde kati mumba nvuga nzire waka emmotoka yange nefunira obuzibu awo nensoka mpakinga nenkubira makanika wange ajja akola ki najja naŋŋamba sebo gye baliko mbadde nsaba omwana wange yebakekaawo obalayo leeta omwana wange alimubeera ng'omwana aleka alina pneumonia nemugamba omwana oluki nagamba munaye buli wenze wembanva ewaka nzija naye such that wano webutuuka obudde bw'essomero okola ki ng'empewo ebuliseemu naye wayitawo ennaku ntono nnyo nempulira nga mu bantu abali bakomplaininga ku street mubusasule the woman I saw her nga I remember her face so these people don't get pay but the MPs get pay on time abazanyi b'omupiira they represent the national team and Uganda. They don't get paid now you hear someone paid his company oba a company of the friend 1 billion nze waloka invoice akankyankalanyiza TV nti baziwa billion n'obutundutundu obugwamu ezokubeera nti bamonitoringa gundi bakuba TV egundi aba TV basuswaza ekintu kyebatadde ewaawo bakisavaza kakiringa kugamba simple 2-in-1 tugenda giwaayo ebukadde nga 5 bajje bayongeremu nnyo eggumba bakisavuwaze naye nga mazima ddala babawadde emitwalo 10 naye bo ne bagenda ne bagamba miliyoni 10 naye on another side sanozeeka bazibawa naye nomumwe ne batuusa ntono so there is a lot of games being played now ate in so doing that banyinya abafunamu because lwaki tokwamutoto wamukyala nga tunagenda wonna si bakalungi Nalongo ki wabitegedde bwati naye kyemmanyi naye Shiba alina omutima omubi kati ntandise okitegeera wallahi Shiba asobola okuliira omusajja najja n'asinika naawe akati lwaki mmakunyigira olwokuba nali biri byakweri obeera na mutima mubi tonsemberera kyobola wamene bu audio buno obwafuluma oba oli omukyala bwali butuufu nga ye yennyini amukubidde essimu nga mugamba I want to be part of that beautiful family. How can you do that if you are a woman? Omanye ekinnuma like when you hear about this ndoza kyekituufu gwe yazaalamu naye kati kambuze apo mu nsonga eyo ani gwonenya nedda nyinza okunenya omusajja but yes, you can't call omukazi nomugamba you know I wanted to do that wobeera onkwanidde bbawo gisigale eyo woba onkwanidde omusajja nakukola ebyo byonna byonna sigale eyo oba nti oli omukyala eyasooka okukubira Shiba essimu the phone call was from Shiba to that woman because when you're even recording a call ng'omuntu akubeera okiwulira nti oli mulala n'ono akoze eki mulala nnyo nze kinnuma Shiba at some point she's a woman bagamba bati activist bagamba nti ono abatambuzi feminist that one but she doesn't do what she preaches okitegeera abino nagamba ate natuuka eri n'akola ddala naye ze kyemmanyi kiri kimu akazannyo k'omusajja n'omukyala oba bakututeko bbaawo anti tukyekugambye simple yes well and good oba omukazi oli eyo bawanga akukwanye it is okay sigala eyo toneeraga don't introduce yourself to me beereyo mirembe gyo mirembe mirembe jangula kuba ntukimanyi abasajja benzi ennaku zino omusajja tosobola mubeerako bwomu tosobola nze nga baliko bwo
ate gwe ntandika okumenya lisiti ne mukazi wajja kunkyawa tuli kushiba magogo ne bannange anti mugende mpola sibe bano boli oli gwe yatwalira naye I think nti kyammanyi kiti kimwe because rumors za Shiba ne Magogo zibadde for quite some time even before the balongo came. I strongly believe nti oba just news and just rumors kuba ate ndaba speaker tasobola ku droppinga ku level etandika kuyombera Shiba for a man. Soko chiddemu. Ene goli mkyalo ebizo. Soko chiddemu. Kaba speaker asobola okera kumacha n'ayomba. Ngarachi. Ayinza n'omukola ebintu bye tutamanyi nga biri off. Gwe ku musajja seba abamu batabuka. Ku musajja omukazi atabuka. Tewali mukazi agamba mbu tatabuka lwa musajja kyo tebakulya nusu. Buli mukazi atabukira ku nsolo ye. Nawo tawo. Nze nabimanyi gwe ebintu. Nze nkugambye. Kuba lwakubakali wadde ne sipiika omusajja yamubbabu. Yeah. Alright. Nze no video I'm just the interviewer. She's the speaker. Omusajja yabba n'emubbi. Ne omusajja musiramu. No. Nedda kyogere speaker naye yavuba muvube. Hane ino omusajja agenda yaayagala. Ng'akimanyi nti eri wali akasente. Ne indawo. Waliwo n'omuyimbi omulala gwe baŋŋamba. Namanyi nti omwana oyo anyirira. Naye baamuwa ssente okukola obulango. Ne bambi yapushinga. Yagezaako wani wetu yazikolera. Nananaju. Video tewazira ku TikTok. N'omulala. Nedda. Bagamba omukulu Magogo. Twenyinnyala mu Bambi kyokwenyinyala. Naye alina bye yakimayo ebirala. Simanyi nange. Naye Magogo nze nsaba mpe kati kakozesa. Bakirawo terize ekintu kikyasinze. Sente. Azigabira ddala. Nakuza Nurudini Ntege. Adwabe mukwano gwefu yagenda nakwata muhamu. Nurudini Ntege naye bazimuwa. Magogo azimuwa. Agera muli ebbina kati obitusewamu. Kuba se tutagabaza. Ngambye ekinkozi. Sajja musiramu oli kyaliwa. Tetulina kuwaba kyali bange. Nsina kye mugambe kyaliwo. Nze si kyaliwa. Ate nze kyaliwa. Tuli mukolera abantu. But they're talking about your Charlie. Just tomorrow time. Naye tumuleke kyaliwo. Kyali wange tumuleke. Oyo kyali wange nnyo nga nkyali. Naye ebintu bya relationship. Okumanya nga bitagazizza abantu. Nze, I didn't see this couple coming out. Bemu kubitwe statulanga kao n'endowooza nti one day we shall see. Golowooza waki joining a couple yo. Sente. Ani aga Magogo yatekamu speaker yagala. It is a two-way. Ate kati Magogo watuka ku speaker yeta ina sente. Kitu Magogo avube eno. Nasasanyiri. Okimanyi nina kyali wange yaŋŋamba. Yali ali ewaka n'omukyala we nga yewase. Mukyala n'amugamba nja kusalako obusolo bw'ozungu. Yajja n'aŋŋamba boy kambeereko wala. Naye abasajja mwenda nnyo live. Mubutuukamu akafaananyi ku sitoola omukyala oyo zaawulira. N'atukesa naga n'enkoye. Because bambi kinnyabo kyekuumira Magogo. Kyani tamungo. Obadde omanyi oli. Oli simuteerayo. Amongo ye ne waateekuuma. Amongo ye ne waateekuuma. Speaker. Because she's already speaker. Speaker yetaaga kwekuuma. She's the speaker of the parliament of the Republic of Uganda. Tanso kutumeko Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga mnaye bambi yenuze bya relationship. Bambi she was never blessed to have a kid. Yeah. Chibado msajja yamukula sente zonna. Ngamba nti agenda mumuwa. Bino yetwala olaba mu abaana abobuwala abakyali abatono.
ofuna chance ezaala omwana zaala osobola okumira bine okimanyi bangala n'ebintu bemumiramira ebyo bwesimanya Lydia kabi nnyo kati nno nokunyumizeeko ate simugende ku kano bategere kyekugambye neba negwana gwe naawe nogumwa baali bogamba bagende ate ngambye mugende ogambyemu naye nga abaana b'obuwala I strongly believe Rebecca Kadaga, Mama Kadaga will be the happiest mother. Well, she has mothered very many people. Yes. She has mothered very many people. Supported. Mainly in Soga, Mama. I just imagine kale sijja kugamba nti tetusagala musale mugambo tugambe nti yakozesanga Lydia. Kisoboka okuba nga naturally that's how because there are people who are yes. Naye nga n'ensonga y'abaana b'obuwala okukozesa ebintuntu ebyo bisobola okukulemesa okuzaala. Okugyamu embuto. Ate abasajja mulekera okukaka abaana b'obuwala okugyamu embuto. Wamatist mukazi wobeera nga obusobozi tolina muzaale omutwale mu orphanage. Zebaina enoonyayo omukyala asobola okumuzaalira omwana. Ku bonna bw'olina leero okyayagala. Osanga tebagala kuzaala. Angamba abaana. Njagala mwana. Ne ntumirako abasajja abasaba abaana naye omukazi watuuka olubuto n'akugamba ndi lubuto n'omugamba bijje. Nkunyumizeeko embozi y'olubuto. In my senior 6 vac, my first son is called Amal. Nsubuga. Simuzije erinnya ly'abawala. Amal Nsubuga Junior. It's both. Mami we was my high school sweetheart. Twasoma naye. Omwana yenna. Nkujumiza embozi. He's old. Older than Chloe, of course. Now, only a firstborn. Kati, she's not Ugandan. Wetumala okukola paper yaffe yasembayo yali ya art year in literature. Ne basembayo. Weyamala kati eyo akaseera okava ku ssomero okugenda ku bbaasi alinyadde Tanzania. Yakolako stop over kazibu nga twali tweteekateeka dda okugusa misana ttundu okunyumiza emboozi mene. This is not a true story, not a sad but a true story. Tunyumirwa kumbe ovulation. Ngagenda muwerekera musibula nga sola you cannot kiss in public. Kati nga tugende biri muki kiss bye. Munange omwana agenda wayitaho mwezi if you smile wa mwezi wa miezi. She calls me. I've never gotten such a call in my life, remember. You a boy staying at your dad's place, or you muvakayo, you've started enjoying life. You're still innocent. Nenga innocence wajimujeko. Simple, salam alaikum, blah blah blah. I'm pregnant. How did you react? I'm telling you, kati wano film jetwala bangedda jingu yakola nga yaina film jeyoga kati guy yakubiro omuwala yakubiraga esimu namugamba ndi pregnant namugamba ewaffe guno omwezi sigwe tuzaaliramu. That is what I told her jokingly because I thought she was what joking. Najjako esimu enkera namugamba I'm pregnant. I just freezed saddamu munyega bwe yajjako esimu teyaddamu kunnyega. Nange nendowooza nti wataddamu kunkubira simu nendowooza nti byali byakusanga ffenna twetadde buli omu ali bibiri. N'abeera n'olubuto. She gave birth. After giving him birth, she sends me a picture of the kid. Nagamba, this is your son. That's when I realized. Nti bituufu kati muzeeyo omugambo nti eyo nga sina kyenyinza namugamba. Kakati nendowooza nti oba onaasaga busaazi. Now
aina cousin brother we, a friend of mine. I had to first look for his number. Nalichi Tanzania. He's the one who tells me the truth. Aisha gave birth. Autani kokakasi. Mwana gwe. Kagambale ndowooza ali mu 19 au 20. Sindikira muli ebinnyo by'abafu. Agwolooza mbwa ine emyaka emeka 10. Omwana yazaalibwa mu 2012. Aba ina emyaka emeka bwe. Si muki eyo obona bwatu iPhone. So that is the story of how I got my first. 14. Yes, how I got my first son. That is how I got my first son. And my first time to see him, I had to talk to him. Muzei na bulikati. Simutuza abone mugamba nti nina omwana ali Tanzania. Naye just of course obeera ne biganda bye nga byasama. Naye muzei mama ye ali free with me. Kati muzei mama ndaba nga omwana mama n'emyaka gyatukamu wange lumu posting ebisera Facebook yaliko nga nteekayo akafaananyi. Mama alaba omutwe gw'omwana. Kati my mom is in Spain. Kati we used to talk over the weekends, abeera free. She calls me. Nze jayo na kugambiza I started being a serious dad. That's of not upset. Naye I was a very serious father. Even seeing him, I saw him nga wezeze myaka ndowooza yaliena etango now. I had a gig in Tanzania. Now that's when because I would intern go back for gigs. Is it Tanzania nga sizo go? That's when the time I go to kubanga mbera ko naye. Naye kuze wali ni mama nga nkulize simu. Kati yakwiranga manya agenda yomboza alonti akweje kati naye kyamuyimbi okimanyi. Ozaala otyo omwana n'atuka kweja emyaka nga simanyi. Nemanya nti jjajja yali ayagala ki? Omuzzukulu. So that is the story. Naye abaana ab'obuwala wobanga otuuse emyaka n'abazadde balikirawo obukambwe. Emyaka sigambe nti ng'oli muto, ng'oli mu myaka emikulu, senior 6 nga you've gotten baaka. Please try as much as you can to minimize ebidagala abortions because you can regret. Olaba njogera statement hapo n'abeera ku side yange. Naye nga from me and the team twongera okubebaza abasponsa baffe. Mwebale nnyo mwebale ddala omukulu Uncle Chibi. Tubale tusaba obola aka video kaneno obubaka buno katubutuuse. Enamba ya Apple yennyini bw'oba oteeka sente ezo zawagamba kale naye yesibezo eno side gyalumbi nkambwe and Shiba Kalungi. And Shiba Kalungi alabika mafia because you cannot just tosobola kera Apple uliriza wala neno gutwala yafudde omuntu yenna ino kimanyi ngana stop nyumza stories zange zalaabwe kati kano ke kasembayo oyo nno Aisha baby mama one time we had planned era banna abasome je nasomera munasonyo nekana ngaiseko one time waliwo time awo twali kusoma tumaze tukoze ebibuuzo tulinamu ennaku ze twaskipinga goinayo paper mu nnaku 5 waliwo abakola awo kati nze nali wabula ennaku 3 nkole art then ye ennaku nga mukaga akole kintu kati katime akabaana abamu bamaze paper bagenze waka kusoma mkiganeo batono nnyo kati nze mala art ngenda wa nzire waka kati ye asigala basigale batono nnyo I planned to bila akasimu we plan is mumbo kesho kamera. Let me show you a copy yesterday. Now, you see here. Na yenti no, nahinya kumusumali ne guitabu. Hey! Awe nakoma no mimo gwa bwana.
Mwera bulungi asebo ne banyabo mwera